Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwaleero waliwo mukyala eyambuziza ku bikoola by'entula okubiteeka mu kyogero ky'omwana omuwere. Nombuuza nti ebikoola by'entula bigenda mu kyogero ky'omwana omuwere? Ebikoola by'entula ebyo tebirina buzibu okubiteeka mu kyogero, ng'okusookera ddala mulimu amawanga agamu wano ewaffe mu Uganda, mulimu amawanga agamu nga bo mu byogero by'abaana abo bwe bateekamu ebikoola by'entula ebyo balirabanga eddagala ery'emikisa. N'olwekyo mu mawanga agamu babikozesa nnyo obiteeka mu byogero by'abaana abawere, naye nga bo babitunuuliranga ebikoola eby'emikisa. Wano mu Buganda okukwata ebikoola by'entula okubiteeka mu kyogero ky'omwana omuwere yakazaalibwa wabeerawo ensonga. Ng'ensonga esookera ddala maama gwe abeera azadde bw'oba nga walya nnyo entula ng'oli lubuto, ng'entula wazettanira nnyo okuzirya, obeera osaanidde okwate ebikoola by'obutula obiteeke mu kyogero ky'omwana oyo ky'ogenda okubeera ng'oteekateeka. Kiba kiyambako okuziyiza omwana oyo obutafuna butulututtu, obutabutukabutuka. Abaana bamanyi okufuukuuka ensusu, naye ng'ensusu ezo nga kivudde ku ebyo bye wali olyanga ng'oli lubuto. N'olwekyo bw'oba oyagala okuziyiza ensonga eyo y'omwana okubeera nga tafuna butulututtu obwo obuzimba nga bw'onaalaba obutula obwo, oba oteekeddwa okukwata ebikoola by'entula bya Katunkuma n'obiteeka mu kyogero ky'omwana omuwere. Gwambuziza ku nsonga eyo, ebikoola by'entula ebyo osobola obiteekamu bulungi nnyo. Bw'oba omanyi nti walya nnyo entula, walya nnyo obutula ng'oli lubuto, biteekemu, biyamba omwana oyo obutafuna buzimbazimba ku lususu oba bwe tulabanga obutulututtu. Bingi nno, bingi bye bateeka mu kyogero ekyo naye nga babitaddemu olw'ensonga nti wabikozesanga nnyo ng'oli lubuto. Bw'obanga wabirya nnyo biba biteekeddwa okuteekebwa mu kyogero ekyo. Nja kuba mbabulirayo kimu ku kimu nsobole okubyawula ku binne waabyo musobole obitegeera. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso gyegattako mubeere bulungi. Mweraba.